po jako akawuwo. So we are going to share these ones widely so that even if they are in hiding or in whatever corner. Ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yasinziira mu lukwenda lwa bannamawulire olwatuuzibwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'akakasa nti ekisibya ab'obuyinza okukwata abatujju bonna abazze batulisiza bbomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwe kubeera nga bannayuganda tebafuddeyo okukolera wamu n'ekitongole kya poliisi okugiwa amawulire ssaako obujulizi obumala okusobola okuzuula abakyamu bonna. So lwe tukola ebikwekweto bino abantu abalala babisaagiramu naye ne batamanya nti mulimu abantu abatatwagaliza. Ate buli lwe bakola obulumbaganyi kabeere ku bbaasi ekkomamboga oba wa tebasosola nti obwono wa ddiini bweti wa kabira bweti. Ensonga eno yetanudde abakulembeze ku mitendera egitali gimu okwanukula ekitongole kya poliisi nga Sally Isaac Keith agambye nti obuzibu buli mu kitongole kino kyennyini ekya poliisi olw'ensonga nti omuntu bw'avaayo okugiwa obujulizi ateekwata mukwate era nga mu mbeera eno bangi abazze bawambibwa. Information is about abantu bawenjere kugina ngale police ikola kigina kati twebuuza nti information kigikola kigeyagala ekirala bannayuganda bali mu kutya kati saawa eno bwoya galo kuwa police information police bakukwata ne batakukuuliraako information bakikibwa tunuulira abantu bali mu Uganda abantu bawambibwa abantu bakolebwaki abantu bakwatibwa basibwa bitategerekeka kanoojo police abantu abamu. Abakulembeze abalala okuli Kayigo Moses Chikure owa Mengo wamu n'Enkooyoyo Kiwana Sande bagamba nti poliisi erina okuddamu ezimbe buto enkolagana yayo n'abantu olw'ensonga nti bangi kati bagitya era nga bagijja mu ddo obwesige olw'okuba nti tesobola kuzibira byama era nga bano basabye Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Martin Okoth Ochola abeeko engeri gy'agamba ku basajja be basobola okweddako. Poliisi erina okukola abantu babadde bagenda batya poliisi nga bagijjamu obwesige. Kati poliisi erina okuddamu okuzimba erinnya lyayo okudda mu bantu okugikolamu omukwano kubanga omuntu ne bwalaba oli atega wali bbomu ate okubuulira poliisi kubanga poliisi bw'omubuulira ate bwe bakwata omuntu ate poliisi yennyini yemubuulira kati abantu ne bagijjamu obwesige. Naye n'olaba information agikweka naye ogitwala ku poliisi ogisanga nkyamu nga bakwogera ku Nkooyoyo yayogedde kino. Naye DP Ssaabalum tebalina lugambo era nga bo basirikira ekyama. Kansala Kakoza James nga yatwala Kamwokya Church Area 2 agamba nti obuzibu tebuli ku poliisi wabula buli ku bassentebe b'ebyalo bayise bassemugayaavu abatafuddeyo kulondoola abantu baabwe mu bitundu byabwe bagamba nti bamanya abakyamu kyokka nga tebagala kuwa poliisi bujulizi. Kituufu abakulembeze batono nnyo abawadde poliisi amawulire amatuufu kubikwatagana si ku bulumbaganyi bwokka obw'ebbomu ne mu bubbi mu buki bwonna bwonna batono abafuddeyo okuwa poliisi oba okuyamba poliisi nabo okweyamba abeerosi bangi tebamanyi bantu baabwe ng'ate bandibadde buvunaanyizibwa bwerosi ng'omukulembeze w'ekitundu asooka buli muntu yenna ajja mu kitundu ne bamuwandiika ne babeera nga bamukola ki bamumanyi.